libadde essanyu jjerere ng'abantu b'e Busiro baaniriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bw'asiimye okuggulawo ennyumba ze ez'abamufuna mpola ku kyalo kye eky'e Sentema. Kabaka atuuse e Busiro ku ssaawa nga 10 kyokka obwedda agenda awulirako abantu mu kkubo yonna gy'ayise. Oluvannyuma lw'okuggulawo ennyumba zino, Katikkiro wa Buganda asabye abantu okwongera okujjumbira ennyumba eziri ku mulembe basule bulungi kubanga kino kye kiruubirirwa ky'Obwakabaka era ekigenda okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Mwewasiima tuzimbe amayumba gano agatandise okujuna abantu bo. Neebaza bannabusiro okwaniriza empalabwa lwaleero. N'essanyu eringi nga tujaguza emyaka 3 bukyatuula ku Namulondo ya Buganda. Omulembe Omutebi gwa byankulaakulana era omutindo gw'obulamu bw'abantu tusobola okugupimira ku mbeera y'amayumba mwe basula. Kyakwenyumiririza kinene Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye okulabikako eby'Obuganda ng'atongoza enteekateeka y'amayumba gano ag'essente ensaamusaamu ate mu budde bwe bumu nga tujaguza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo. Kale Omutanda bw'atuggulirawo amayumba gano g'atuzimbidde abeera atugamba kusitula mutindo gw'amayumba mwe tusula. Tebwana saako ssentebe wa Buganda Land Board nabo balaze obukulu bw'abantu okusula mu nnyumba ez'omulembe. Amazzi National Water and Sewage Corporation okukakasa nti obuweereza bwabwe butuuka mu bitundu nga Sentema. Kikulu nnyo National Physical Planning Board ne Wakiso District Local Government okulaba nti batangira emigotteko mu bitundu nga bakakasa nti abantu bagoberera emitendera gy'enkulaakulana. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olw'enteekateeka y'okuzimbira abantu bo ate n'okusiima ennyumba zino zizimbibwe mu Busiro. Ennyumba zino zongedde okuwa ekifaananyi eky'amaanyi essaza ly'e Busiro. Mu kwogerako eri abantu be ku lunaku luno, Kabaka alagidde abakulembeze n'abantu ab'enjawulo okwagazisa abantu okubeera mu mbeera ennungi nga bazimba ennyumba ezo ez'omulembe ate n'okubalagirira engeri ennungi ey'okusulamu. Twebaza ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. Twebaza ne bannaffe aba Gwoji Group I am sending you greetings and thanks for your work in association with us. Twebaza bannaffe aba Gwoji Group betukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abonaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika.
okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza. Kabaka Mutebi mu mbeera eno asiimye musajja we Matiya Lwanga olw'okulwanirira ennyo obutonde bw'ensi. Nnyikira nnyo mwami Matiya Lwanga n'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi. Mu kiseera kino ennyumba 116 ze ziwedde okuzimbibwa ku kyalo kya Ssaabasajja eky'e Sentema nga n'ezimu zitandise okuyingirwa. Zino ez'abamufuna mpola zitandikidde ku bukadde 7.